Bwe baali bakwatibwa ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'omwenda omwaka oguwedde oluvannyuma lw'okweyanjula mu kkooti e Masaka ku misango egyekuusa ku ttemu ly'ebijambiya eryali mu bitundu by'e Masaka ne Lwengo, ababaka Muhammad Ssegirinya ne Ssewanyanakkooti baggulwako emisango egy'enjawulo okuli ogw'obutujju, okutta abantu n'emirala, era ng'okuva olwo bakyali ku alimanda mu kkomera. Bano bazze bateekayo okusaba okw'enjawulo mu kkooti kyokka nga kugobebwa olw'ensonga ezitali zimu. N'olwaleero omulamuzi Alice Muhangi agobye okusaba bannamateeka b'abawawaabirwa bano kwe baali bateekayo nga baagala emisango gino gigattibwe wamu gisobole okuwulirwa omulundi ogumu. The two criminal case files, one currently at the High Court International Crimes Division, Kampala, and another currently at Masaka High Court, for reasons that the two criminal case files have a common theme, set of circumstances, and common questions of law and fact which can be conclusively determined by this court. Bw'abadde agoba okusaba kuno, omulamuzi ategeezezza nti abantu bano baggulwako emisango mu bitundu bya njawulo era okusinziira ku bifo n'obudde obw'enjawulo nga kw'otadde n'abantu ab'enjawulo. The two criminal case files, one currently at the High Court International Crimes Division, Kampala, and another currently at Masaka High Court, for reasons that the two criminal case files have a common theme, set of circumstances, and common questions of law and fact which can be conclusively determined by this court. Below is the respondent's case. The respondent's case is contained in the affidavit in reply of Mr. Thomas Jatiko, Assistant Director of Public Prosecutions. He raised a preliminary point of... Ayongedde n'ategeeza nti okuva lwekiri nti si be bavunaanibwa bokka mu misango gino okugigatta kibeera kya kutaataaganya mpulira yaagyo, era n'asalawo egy'omu kkooti y'abakalintalo gibeereyo n'egy'omu kkooti y'e Masaka gisigaleyo. The two criminal case files, one currently at the High Court International Crimes Division, Kampala, and another currently at Masaka High Court, for reasons that the two criminal case files have a common theme, set of circumstances, and common questions of law and fact which can be conclusively determined by this court. The applicants, had it been that A3 also appears as one of the accused persons in Masaka CRB 605 of 2021, or there were no other accused persons on the charge sheet of Masaka CRB 605 of 2021, then the joinder of persons would be possible. However, A3 is a total stranger to the case that is currently before this court. As such, bringing A3 to the case before this court with the accused persons is not connected to in any way. Kinajjukirwa nga ku bbalaza ya Ssabbiiti eno omulamuzi omwo era yagoberera okusaba kw'ababaka bano mwe baali baagalira okulaba ku bantu ababalumiriza, era ng'omubaka Ssewanyanakkooti bw'akkiriziddwa okwogera alaze obutali bumativu ku nsonga eno. They are all there. So we are very mindful of why the state is asking for witness protection, because he can do anything, can get anyone, any of our competitors to come to court here. We are very mindful of that. Bannamateeka b'abantu bano okuli Samuel Muyizi ne Shamimu Malende balaze obutali bumativu n'ensalawo ya kkooti eno, era nga bagamba nti baakulaba kye bazzaako. Bano abasibe nga tutunuulidde ensala ya kkooti olwaleero okugamba nti nno teyagala kuyingirira mulimu gwa mulamuzi atudde Masaka. Ayina fayiro eri, kuba fayiro tebeera mu nkwawa, ebeera mu kkooti. Naye bw'aba bw'atyo bwakisazeewo tugenda kukomawo tukittaanye ku mmande tusalewo, oba tusigala wano mu kusaba okweyimirirwa, oba tugenda mu maaso n'okugenda e Masaka okulaba nti tuddamu okusaba okweyimirira kw'abana abali mu kkooti okuva mu kkooti y'e Masaka. For our clients in the best interest of justice. So we shall not relent. We are not going to give up. We know that we have to keep on pushing and trying until justice is achieved. Moreover, we still have avenues of challenging these decisions. So we are going to sit as a team and also consult our clients and see whether we can appeal or apply for review of these decisions. Kkooti era yateekawo oluwanga 3 omwezi ogw'Ekkumi omwaka guno okulaba obanga ddala erina obuyinza okuwulira okusaba kw'ababaka bano okw'okweyimirirwa, so ng'era nga 10 omwezi gwe gumu kkooti era yakuwa ensala yaayo ku ky'okujja Judy Muwonge ku misango gino. Omulangira Jonjo Moses yakusakidde eggulire lino ku Rocket TV ya malindirire.